Gano gega kagwawo eri gwe wenna omukozi akolera mu ggwanga lya Saudi Arabia. Inkusaba owulire bulungi. Gano gega kagwawo eri gwe wenna omuna Uganda akolera era awangalira mu ggwanga lya Saudi Arabia. Kikakasibwa nti nno endagaano BLA endagaano wakati w'eggwanga lya Uganda ne Saudi Arabia endagaano eno eyakuggwako mu mwaka guno gwennyini gwe tulimu ng'ennaku z'omwezi 27 era nga kikakasibwa nti nno companies zonna ezisaabaza abaana okuva mu ggwanga erya Uganda okuyingira eggwanga erya Saudi Arabia ziteekeddwa on stop inkuddiramu. Fenna tukimanyi bulungi nti nno endagaano eri wakati wa Uganda ne Saudi Arabia ekwatagana ku bakozi yakuggwako mu mwaka guno gwennyini ennaku z'omwezi 27 era nga endagaano ey'okusaabaza abana Uganda okuyingira eggwanga erya Saudi Arabia okuba ekyeyo companies zonna ziteereddwa on stop ziri suspended za kusooka kulekeraawo kutwalayo baana kubanga bakuba ekyeyo. Eno nno video tugenda kubanga tugidiscussingako inze naawe yenze Sheila Adita gwe natanaba kubanga subscribing ekigambo subscribe wekiri notification bell eriya waggulu engiteekawo ebiringa ekuyambako so that video zonna ze tuteekako naawe zibeera zikuyamba era zibeerenga zikutuukako. Eri omuna Uganda yenna ali mu ggwanga erya Saudi Arabia katambi okeetaaga muganda wange era nga inkusaba obeerenga okawuliriza bulungi nnyo n'obwegendereza. Ekipapula kibadde kiyitingana ku mikutu gya internet okuli Facebook okuli TikTok okuli WhatsApp nga kiraga nti Ministry of Labour and Development mu ggwanga erya Uganda efulumiza ekipapula ekiraga nti no all recruitment agencies mu ggwanga erya Uganda they are suspended. Ekigambo suspended tekitegeeza nti no kikakasibwa nti nno mugobeddwa. Suspended basobola okususpendinga n'obeera nga tokyakola at a particular time paka lwe bali kuzza ku mulimu oddemu okole yeeyo no suspension. Companies zonna ezireeta abaana Uganda ziri on stop ziri suspended paka at a particular time nga Saudi Arabia emaze okukkaanya bulungi ne Uganda okusinziira ku nsonga ezibaddewo n'ebibadde nga bigenda mu maaso okwemulugunya okukaaba okuttibwa okukaaba omusaala obutambi bwe tuteekayo mu kwemulugunya kwaffe n'amaloboozi ge tubadde nga tukyalinga nga tuteekayo obutali bumativu olw'embeera etuyisibwamu ffe nga abakozi. Uganda yasoose n'ebeera nga eyimiriramu kye tutamanyi nti oba endagaano eno baligiddamu ne bagizaawo oba nedda kyekyo kye tutamanyi naye nga amawulire agaliwo gego aga-circulating right now. Nze nga Sheila Adita amawulire gano eno tegali vabo. Bwe ngamba nti no tegali vabo kitegeeza ki? Then it's not a spoken message. Message yonna nga sinjogere nze sitera gikakasa. Message yonna nga mpandiike buwandiisi sitera gikakasa nga ate ewandiikiddwa nga siriiwo sitera kugikakasa naye message enjogere obwogezi impeera njikakasa. In that case tugenda kubanga tulindako abakulembera ekikwekweto ky'okuleeta abaana okujja okukola ebweru baveeyo boogere in a spoken message ekakasa abana Uganda bonna kubanga kitukakatako okumanya nga ffe abana Uganda. Then message eyo bw'eneeba efulumye tujja kuba tumaze okukikakasa nti nno owange ebintu byayonoonese dda. Nze nga Adita sina mu buzibu however much they suspend us oba they ban us sikina mu buzibu as long as system erongoosebwamu. Iffe kye twali twagala system ebeerenga erongoosebwamu ebintu ebikolebwa ku bannaffe abajja okukola bibeerenga bivaawo. Balekerawo okutta abaana, balekerawo okukozesa abaana nga tebabasasula, balekerawo okurepinga abaana, balekerawo okukola ebintu ebyambiyone eri abakozi nga twetaaga system ebeerenga erongooka. System weerongoosebwa omulimu nagwo gubeera mulungi. Iffe kwe kwali okusaba kwaffe nga ffe abana Uganda era bwe batuteeka on stop tujja kubanga tukisiima kubanga we banatuteeka on stop
tuba tusuubirayo system okubanga erongoka nga bwe kibadde ku ggwanga erya Jordan nti mujjukire nti nabo babateeka on stop essaawa zino eno batandise okubanga balongosaamu n'amateeka agakola ku bakozi nago gakolera ddala era omukozi w'omukola ekintu kyonna n'agenda n'akuloopa mu ggwanga erya Jordan munnange bakusiba mangu ne woobeera ng'oli Mwarabu kyekyo nno kye twabadde tusaba kati nno geego amawulire agagenda mu maaso nti companies ezireeta abaana okuva e Uganda paka mu ggwanga lino ya Saudi Arabia okuba ekyeyo babatadde on stop naye tekitegeeza nti nno suspension eyo ya lubeerera esobola okuvawo essaawa yonna nga bamaze okugenda mu nzikiriziganya entuufu ki ekyokukolebwa kyekitalina kukolebwa kyekigenda mu maaso kyekitagenda mu maaso kyekigenda obulungi n'ekigenda obubi so ebyo byonna we binaaba bimaze okubeera in discussion tujja kubanga tufuna obubaka obwenkomeredde obujjudde obulungi yenze Shila Adita imbaagala nnyo